Nabakanabira omukyala gw'oyinza okuyita enkerettanyi oba kale kyerandiza naddala bwe kituuka mu by'obufuzi. Ono nga muyizi ali mu mwaka ogwokubiri ku ssettendekero St. Lawrence ng'asoma essomo lya Tourism and Hospitality Management oba mu lufuutifuuti ly'oyinza okuyita essomo ly'ebyobulambuzi. Omwaka gwa 2003 lwe yalaba ku njuba omulundi gwe ogwasooka eri abazadde okuli omukyala Mbazira Sophia wamu n'omwami Kigozi Abdul. Bazadde bange muzaayi w'omukyala gwe bayita Mbazira Sophia n'omwami bayita Kigozi Abdul, nzaalibwa Nkozi. Olugendo lw'emisomo gye yalutandikira ku Great Hall Kindergarten bw'atyo ne yeeyongerayo ku Mawanda Road Primary School wamu n'amasomero amalala mangi okuli Munyonyo High School, St. Peter's Naalya wamu ne Elite High School Entebbe. Newankubadde Nabira agamba bazadde be bafubye okumutuusaako buli kimu wabula nga ye omuntu ssekinnoomu yeetwala ng'omuntu wa wansi era nga bwe yeebaza omutonzi we nti wadde nga byonna bibaddewo yamusobozesezza okutuuka wano waali. Ndi muntu wa wansi mu bufunzefunze. Olw'ekisa kya Katonda, yes, nsoboseddwa okuba nti nsomye. Sijjagamba nti sifunyeemu buzibuzibu wali ne wali bubaddewo kyambulamu naye bazadde bange bakyabye nti nsoma. Nabakanabira agamba akulidde mu famire y'abannamateeka era ng'ekyebyobufuzi akyagala nga ye omuntu ssekinnoomu. Famire yange erimu b'amateeka. Yes, sijjagamba nti tulinamu ab'obufuzi. And my next family tulinamu ab'amateeka. Naye ekyobufuzi kyo nga kyo kya muntu nti nze yes Nabakanabira njagala obufuzi era nzize nkikola kuva in my primary schools. Yes, I've served as a head prefect at Mawanda Road Primary School. Mwattu gw'abadde yeebuuza Nabakanabira yeegatta atya ku ssettendekero St. Lawrence ng'ono mwaka gwa 2024 omutonzi yamubikkako akasubi n'asobola okufuna bbasale era nga kati yakulira abayizi abayisiraamu ku ssettendekero ono. Nabakanabira ayongera okuttottola ku nsonga ez'enjawulo ezaamuleetedde okwesimbawo mu kalulu kano ng'omukyala nga n'omumyuka we mukyala. Nakiraba nti kyetaagisibwa omukyala okuwulizibwa. Naye era oba otunuulidde history wa St. Lawrence twasemba okubaako n'omukyala akulembera ssettendekero lino mu 2016. Ebbanga eriyiseewo lyonna tubadde tulina baami nga be bakulembera. So we nakola ku research yange neneebuuza nti yes bakulembedde naye ki kye tufunyeemu? Abamu bakoze bye bakoze, abalala bakoze nawe bye bakoze mu ngeri endala. Ne mpulira nga omwana omuwala kyo kituufu tugaane tukkirize takiikiriddwa bulungi. Ayinza okuba ng'awulibwa naye kyanjawulomukko okubeera ng'owulibwa ng'okiikiriddwa. Ku nsonga y'obwerufu mu kalulu, Nabira ategeezezza enteekateeka ze nga bw'agenda okukuumamu akalulu ke era naki ky'ajja okuzzaako singa wanaabaawo obutali bwenkanya. Emitendera gyaffe gye tuliko ejjukka kuuma nga abeesimbyewo. Sookera ddala nafunye ba agents abagenda okukalaba nga bakabala. Buli wamu tulinawo bakalabalaba. So tobeereeyo n'olowooza ne weeyibaala nti kyokola okibikkiridde. Tekisoboka. Ku lwa Slow TV, Fred Iga muzzukulu wa Nsamba.